Emirimu mingi egikolebwa mu ggwanga lyattu Uganda omuli okusiga ebifaananyi, okufumba, okuvuga boda, okusala enviiri n'emirimu emirala. Kyokka wadde nga guli gutyo, si bangi kubakola emirimu gino abamanya ennono n'obuvu bwagyo. Olunaku olwaleero tutunuulidde omulimu gw'okusala enviiri. Gwavaawa, gwatandika gutya, ani aguleeta? Ye abaffe, gukyuka gutya okuva ku bicupa, ejjirita n'akasanyirizo, makansi, crepa, paka ku mashini ekozesebwa ensangi zino. Nkwaniriza mu programu yaffe eya Mubuwuufu ebeerawo buli lunaku olwa Sande ssaawa 3, nze Stella Nandawula, era nga Mubuwuufu waffe olunaku olwaleero ye mukulu Ponsiano Nyonjo anyumirwa okumuyita muzeeyi olw'emyaka gye emingi gy'alina newankubadde ng'akyalabikira ddala bulungi. Muzeeyi Nyonjo y'omu ku basajja babinywera abaazaalibwa mu mwaka gwa 1937 era ng'alina emyaka 82 egy'obukulu. Ye musajja eyasooka okukozesa mashini y'amasannyalaze mu Uganda olwo n'aleeta enkyukakyuka ey'omuggundo mu Uganda ya leero. Ono tumusanze ku kyalo kirwanira mu Matugga mu disitulikiti ey'Ewakiso gy'atulombojjeredde olugendo lwe lw'okusala enviiri mwawangaalidde kumpi obulamu bwe bwonna newankubadde ng'okusala enviiri tekibangako kirooto kye. Muzeeyi Nyonjo agamba nti omulimu gw'enviiri yagutandika mu tiini ow'emyaka 17 mu mwaka gwa 1954 kyokka nga tannagukola yalina by'atunda e Matugga okusobola okubeezaawo obulamu. Engeri gye kiri nti abasazi b'enviiri mu biro bye baabanga batono ddala, yalina okutindiganga eggenda okukyusa ku ndabika anti yali mulenzi muyonjo nga n'olwekyo ekintu ky'okkuza enviiri ennyingi kyalinga tekimusanyusa. Buli lwe yatuusanga okusala enviiri yalinanga agenda kaleerwe, wabula lumu yasalawo okugendako mu kisenyi asalireyo enviiri mpozi n'okulaba abaayo engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Agamba nti bwe yatuukayo yasanga omwami wayo Jamaada gy'ali, wabula aba akyali awo ne zireeta omwami eyalabika ng'omutamiivu mu ndabika n'asaba Nyonjo amusale mu kifo kya nnyini saaluuni kubanga Nyonjo yali afaanana omulenzi atukula era omuyonjo ddala. Agamba nti yeewuunya era wakati mu kulowooza nannyini saaluuni Jamaada yamusaba akole kasitoma we kyamusabye era newankubadde nga yali talina kyamanyi ku mulimu guno era nga n'omusajja amwenyinyala yaguma n'akwata akantu akamutegeezebwa nti kakrepa olwo n'amuwa omusajja ekirevu ssaako n'enviiri ebitaanyirira nnyo era nannyini saaluuni n'amweddiramu n'amumaliriza kyokka yamusaba asigalewo asaleyo n'omuntu omulala bw'atyo n'asalayo abantu abalala 2 obudde ne buziba ng'ekyamututte tekikoleddwa. Nyonjo agamba nti yaweebwa siringi 3 nga muzaakakati giwera emitwalo 3 kyokka nga ku mulimu gye yali akola yali aweebwa nusu 5 omwezi. Kino kyamusanyusa nnyo era okumugamba akomewo n'enkya gy'asala enviiri yali ali ku ndabako ki. Bwe yaddeeka abazadde teyabategeeza kyokka yali amaliridde okulekawo omulimu omukadde abakane n'omupya ogwali gulina akasente akawera era enkeera enkoko yagikwata mumwa olwo n'ayolekera kisenyi wabula nga ku mulundi guno tagenze kumusala wabula okusala abalala. Bwe yatuuka yakwata crepa olwo n'asala bakasitoma abajja mu lunaku bw'atyo n'ayongera okufuna obukugu mu mulimu guno era n'akolera ddala bw'atyo okumala ebbanga lya sabbiiti nnamba era nga nnyoka ne ssente ze mu ssanyu ery'ekitalo. Wabula ku mulembe gwabwe ogw'emyaka gya 54 abasazi b'enviiri baayitibwanga bakkondo era lumu ab'ekyalo abaali baweereza emmere baamulaba olwo ne bategeeza taata we nga mutabani we bwe yali afuuse ekkondo anti yali asala nviiri. Ono yayanirizibwa naddala omuzadde omukyala era bw'ati n'atandika okuvaawaka nga bw'agenda mu kisenyi okusala enviiri okumalira ddala ebbanga eddene. Obudde bwe yamala ng'ali ku saaluuni eno baasalanga enviiri ez'enjawulo omuli akawalaata ke bayitanga shaurin, akakuubo ke baasalanga wakati mu nviiri naddala ez'abakazi. American yaliwo mu myaka egy'enkaaga eno ng'enviiri nnyingi zaasalwanga mu maaso okumpi okuzimalako olwo ennyingi ne bazireka emabega. Ekisikooki n'akasikooki byasalwanga bantu abaakabi mu budde obwo era nga kaakasikooki kaasalwanga nga kisunsu olwo ng'enviiri ennyingi bazireka mu kawumpo olwo eza wansi ne zisalwa okuzimalako. Ekisikooki baakisaliranga siringi 2, American nga wa siringi 2 n'enviiri endala zonna zaalinga za siringi 2. Wabula ng'emirimu emirala gyonna bwe girina ennono obulombolombo n'empisa ebigifuga Nyonjo atubuulidde kubifuga enviiri n'omuntu azisala. Okwawukanako ne kaakati nga buli saaluuni yeegerera emiwendo okwesalira enviiri ku mulembe gw'Abanyonjo waliwo etteeka erifuga buli musazi wa nviiri era nga ne ssente ziriko azigereka. Gano amateeka ge tubadde twogerako ag'abasazi b'enviiri. Waliwo ssomero, waliwo kakiiko, waliwo kapalamenti akatonotono akatuula ekatwe kiki ekyali? Waliwo ng'abasazi b'enviiri nga balina ekibiina kyabwe nga kituula katwe era gye waateesezebwanga amateeka gayitibwa bayiro si bya paalimenti naye nga gagobererwa bulungi nnyo kuba nali mukulu nga mbitegeera bulungi. Era olukiiko ne ku ssaawa ya leero kuva mwaka gwa 54 tebangayo mu lukiiko lulala lwali tudde kuteesa ku ya kinyoozi. Abasazi b'enviiri tebeekuŋŋaanyangako
nga bwe kyali mu mwaka gwa 54. Kiki ekigaanyi? Ekigaanyi kati gavumenti ebintu byekola byo biyina kuyita mu paalimenti mu kino eri yali bayiro ng'abasazi b'enviiri batuula wamu kati kye batalina tewali kibiina kyabakinyoze era nga kakiiko ako ke kajja okufulumya emiwendo tunaasalirako nga kekafulumya emiwendo kwe tunaakolera ng'era gigobererwa bulungi nnyo. bwalingawo kibonerezo kisinga? Tewali kibonerezo naye nga abantu bakuuma nnyo obuntu bulamu. Omulembe gwaffe gwali gwa buntu bulamu. Tuwulira mu Kabaka yagambye nga ebyo bitugoberera nga tetukyusizaako ddala. Ensi egalangatanye wano oluvannyuma lwa Amin kujja mu buyinza. Naye ebintu byonna edda nga birungi nnyo. Nina ekifaananyi kya jjajjange kye nalaba nga wano tewaliiwo nviiri ng'ekibiri kingi enero. Ekibagiyita bush style. Twagisala nayo nga bagiyita bush style ne American style. Yali yasalwa bantu bankula abayagala obweyagazi kweyagala style bu style abalingako mu biseera abalingako ku biseera ebyo kweyagala bweyagazi American style Scotch style nga kweyagala bweyagazi. Olwo muva ddi ku kali ka crip okudda ku mashini? Oluvannyuma lwa Amin okuwamba gavumenti n'agoba abayindi ebyobusuubuzi byonna byatambuzibwanga abayindi. Abayindi bwe bamala okuvaawo omwaka gw'72 ebintu byonna bye twayina obwo bukulipa nga tubukozesaako kiseera buseera n'ogulayo akalala naye okuva mu 72 ebintu byonna byabula mu Uganda. Kati ne tutandika kuyiiyiriza. Kakati mu kuyiiyiriza okwo omwami omu yabeeranga Katwe nga bamuyita Muwonge n'afuna abantu abaali bava mu Amerika nga banne nnyo ye ne bamuleetera buleeteza ebyuma ebyo. Kati oluvannyuma nze ne nfuna omwami omulala nga bamuyita Kasozi ye yagendera ddala e Nairobi n'agula. Kati nange bwe ntyo bwe nali mu mwaka gw'74 ne ngenda e Nairobi ne ntunuuda ne ngula ekyuma ekyo kulipa eno ey'amasannyalaze. Kati tukyusa omulembe gujja lwakuba kulipa ziri ez'engalo zaali teziriiwo ate nga mu Uganda temuli kintu kyonna. Naye twagenda Nairobi, nagenda Nairobi mu mwaka gw'74 ne ngula kulipa eno. Neno mashini ekyayitibwa kulipa erinnya lyennyini liri kulipa. Owulidde erinnya lyennyini liri kulipa. Obawo kampuni ekola bagiyitawo naye nga ekigambo kiri kulipa kuba ekyuma kiri amannyo gano agasala bagayita kulipa kugamba ge gavaako erinnya ne lisigala nga liri kulipa. Olwo ogigula ssente mmeka? Eno bwe nagenda e Nairobi nagigula siringi 10 kwa Amin. Sente zaali zikyakola nga zibalirwa ddala nga nzito. Emitwalo nga 10 kubanga dola yali egula siringi 8 kakati okugula kulipa eno siringi 10. N'olwekyo nga si kinene kya nnyo kubanga dola nga ya 8. Owulidde ng'era omala kuvungisa ssente twalinnyanga akamba nga ssente tuzivungisiriza wano mu Kampala. Akamba zino baasa akamba. Kati ne tugenda ng'okuva e Kampala okugenda e Kampala n'amadda tusasula siringi 45 nga ogenda e Nairobi n'okudda transport ya 45. Ng'okikolera bbanga ki okubeera mu kkubo? Mu kkubo nga essaawa 12 otuuka e Nairobi olinnya wano ssaawa omu ey'okumakya 12 ku makya ng'oli Nairobi ate n'olinnya 12 akawungeezi ssaawa emu ng'oli Kampala ng'oyinza obutasulayo. Olwogula creepene new model new model ng'okyaliyo eri oba ng'ovuddeyo? nga eri navaayo dda olwayise emyaka nti eri navaayo 56 ate wano tuli mu 72. Olwo weetengerera kyekikutamira okuvaayo nga namala dda okwetengerera. Omusajja wamugamba otyo oli ng'omuviira? Namutegeeza butegeeza nti ngenze kukola wange nafunye wange we ngenda okukolera nga tumaze okumanyirigana naye ng'era mukwano gwange. N'atunula atya teyanyiiga? Teyanyiigira ddala n'akatono, teyanyiigira ddala. Era yajja n'annambula n'okunnambula eno nga tukolagana bulungi nnyo. Naye n'asigala eno? Naye n'asigala eno. Ometyako ku kripa empya? Namulagako naye ye ate eyo standard yali tagisobola. Omanyi ebintu birimu entegeka n'okukuŋŋaanya ssente. Kati nze nali nsobola okufuna ssente ezo kuba nali mutetenkanya mu byembalirira. Naye abantu abasinga obungi baalwawo nnyo
nga tebasobola kufuna ssente zigula kulipa eno. N'ekifo n'ekirala nze we nali nkolera nali nayingizaawo dda amasannyalaze nga nkolera wano Kawempe ndi mu kifo kyange ku bwange n'amasannyalaze ngalina nze nga nina n'essimu kika kyolwo essimu zino ze bayita nankani essimu zino ez'olukomo eyo nagifuna mu mwaka gwa 65 kakati nze nga ndi wa mulembe nze nga njagala nnyo ogenda n'omulembe kakati amasannyalaze nga agatabalira nga tebannabasobola gafuna kakati no kwe kugula kulipa zino nga zo zikolera ku masannyalaze ne ku ssaawa ya leero zasigala zisala sitayiro zaffe ziri zasigala anti sitayiro ebeera mu mutwe gwoyiya akasente wakongeramu olw'okuba nti oli ku nkola mpya bwe natandika okuva 5 nga tusalira siringi 2 naye bwe naleeta kulipa eno ne ntandika siringi 5 tetugenda bwetutyo kale awo mu byuma okubula ennyo kyanfunyisa n'omukisa n'ensala ku mmeeya w'ekibuga Kampala omugenzi wa Lusimbi yajja ewange ng'abuuza ani anaamusala obulungi ekyo kyali kyakwenyumiriza kinene nnyo era baminisita ab'ebiseera ebyo abaaliwo nga nze mbasala enviiri nga nze nsala baminisita bagole abantu abawaggulu nasala badokita nasala baani nensala ne bagavana ba banka sijja kwatuukiriza amannya gaabwe naye nga nabo nabasalako ewange nga banoonya awantu abayonjo era nze nalekayo enviiri nga nsalira siringi 6 naye nga abalala basalira siringi 5 owulidde 10 olina olunaku lwejjukiro lwakusanyusa lwewayoola omuddiri gw'ensimbi mu nviiri olunaku lwenzijjukira ennyo olwansanyusa nali nkyasaliza kulipa ziri ez'engalo mu mwaka gw'6 nasala enviiri nensalira ennaku 3 naye olunaku olwasembayo olwa25 Sekukkulu nasala okuva ku makya nenkeesa olunaku nga seebase twagenda okukkakana nga ennaku 3 nafuna siringi 106 nengulako seeti y'entebe ya siringi 8 seeti y'entebe eyo nkyagirina nakati yeyo gyolabaawo nagigula mu mwaka gwa 6 kadde olina kyojjukira ekyakunyiga mu bulamu obwo obw'enviiri mu bulamu bwange obw'enviiri olunaku lw'embalamu olwali badde lunyiga naddayo e Nairobi omulundi ogwokubiri okugula ekyuma kati ebyuma bino bya busuubuzi nga totambula nabo butambuzi ngaaguze oba amandaati kati ebyuma twali tulina okubipakira nga tubipositinga mu posita ng'obisasulira omusolo okubitambuza ogw'obusuubuzi tegwali mungi nga gwakakati byo biri byali ku mateeka naye ekyasinga okunyiga nti bwe mala okipakira mu post office bwe nalinnya bbaasi bwe ntuuka mu kkubo nga twakava e Nairobi waaliwo okwaza nali nguze akuuma nga ko sikatadde mu byuma nga nkayina mu nsawo kati bayinspekita ba bbaasi bagenda okukebera ng'akuuma ako kaali badde kasasulirwa omusolo ne baŋŋamba ddayo tojja kgenda nako nali nsigazza siringi 10 nga ze zijja okunzija ku paaka zinkomyewo Kawempe kubanga transport nali nagisasulidde dda naye abasajja baŋŋamba fuluma ebweru essaawa ngeri emu n'ekitundu n'enfuluma ebweru nga sirina ssente yonna ya transport nga ne gyenva nvuddeyo waliwo omukwano gwange eyansuza mu hoteeri eyansuza awakaawe kati ng'okuddayo kizibu naye olunaku olwo abantu bonna nange ndwebaza Katonda nalina okufa kubanga okukwata ekiro ng'otambula e Nairobi yo ngeriyo nnyo amateeka naye nalina akakka wansi nenfuna omuzira kisa naŋŋamba kiki ne mubuulira ebintu byalina bipakidde mu bbaasi ate bankutte nakana akuuma kaakati nako nina okukapakira kaakati nkole ntya naŋŋamba osulawa ne mubuulira ne tuddayo gye nali nsula omusajja oyo n'antwala mu mmotoka ye n'antuusiza ddala naŋŋa nti wano nti ye
ekintu ekyo nebaza Katonda engeri gye yankwatirako. Omusajja oyo yantwala nga tamanyi era bwe natuuka gye nagenda we nali nsula bali ne bambuuza oyisa otya mu Bakyukuyu ne mbanyonnyola. Ekintu ekyo kyanyiga nnyo kubanga nali ku mulimu, nali nkyanoonya ebinaakola ku mulimu. Ekizibu kye nafuna nga nsala enviiri naye nga gino emirimu emirala bwe nali nga nkola saafunamu buzibu bwonna. Olwakuumako wakasuula wakasasulira musolo wakateeka mu posita? Nakazaayo ne nkateeka mu posita ne nkasasulira bonna nabufuna lumu nga buba ne Kampala. Byatwalanga bbanga ky'okutuukako? Byatwalanga ennaku 6. Kwegamba byo byamalanga olunaku lumu okutuuka naye ate mu posita okubiprocesinga okutuuka okumpita kale nga zeze ennaku ng'omala genda mu bokisi n'osangayo akapapula akakugamba nti jangu ojjeyo ebintu byo. Ennaku nga 6. Olwo ki ekiddako? Ekiddako nga maze bino byonna nasobola ntya okuyimirirawo okutuusa ku ssaawa ya leero. Nalina ebigendererwa bye ŋŋamba abakozi ba bizinesi bonna nti omukozi wa bizinesi yali badde amayiga okubala. Lwaki nkyaliwo bwe nti enviiri nazivaako buvinzekka nga sirwadde nze olwaweza emyaka 6 n'enzita kubanga bwe nalinga nsala enviiri nabalanga nenkolamu ebintu ebirala ebireeta ssente. Kati nze ngenda okutuuka mu myaka 6 nga enviiri nzisala naye nga nina emirimu emirala gye nkola. Mulimu mirimu ki omwolo? Emirimu nalina ebifo bisanyukirwamu kati nga biyingiza nnyo ssente. Ebifo bisanyukirwamu? Kati ekintu ekyo kyampaliriza okuleka giri nga nzigyemu kubanga nze nagenda ng'omuntu omunaku naye nasobola okwezimbira nnyumba nenzimba ennyumba mu nnyumba nenteekamu abapangisa kati nensobola okufuna ssente bwe ntyo. Kwe kulaba nendekayo oluvannyuma lw'emyaka 6. Wangambye luli nti ekyakuyamba banno bali okukusuza mu eri mu Kisenyi wali tonaba kulabayo mwana muwala yenna wali toli ku bakazi? Nali sinnakyakala nga ssente zange nzeekuumira. Olwo omuwala omulengera ddi kuba ndabe ku kifaananyi mulina n'embaga? Mukyala wange oyo tuli mu myaka 5. Omulengera ddi olwo? Omukyala oyo bwe nali nkola nga nsala enviiri napangisa omuzigo. Kati omuzigo jjajjaawe najja ne twegatta ne tukola ffenna. Jjajja wa mukyala wange era mukyala wange nze namulaba alina emyaka 5 nemuwasa nga alina 17. Anti yajja ne jjajjaawe wano ku mulimu ne tusisinkana awo nemulaba saamwegomberawo nti ngenda muwasa naye oluvannyuma lw'okukula yagenda akula nindaba nti omuntu oli nga mumanyi naye ammanyi nga ne bakadde be bonna bammanyi era saasanga buzibu era nemuwasa. Kati bukyaba tugatta emyaka 5. Olwo ekirowoozo ky'okumuwasa okiyisa mu jjajja ogamba muwala oli mutuufu otuuse olinga yaliyo. Nali sisobola kumukwana butereevu kuba yali ntidde yali mwana muto gyendi naye ye nnyini ate gwe nayitako ne mugamba gamba jjajja wajje nna kye mugamba nga tulina enkolagana okuva lwe twabeera ffenna. Jjajja mukyala kati n'agenda n'amugamba oli najja saamugambirawo n'oli namutiizinga ne mugamba noonyezaayo omukazi ne tumala emyezi 2 nga mutiizinga noonyeza. Olwo wenkana ki? Olwo nga wenkana ki? Nze nga ndi mu myaka 3. Ngono wa 15. Ono wa 16. Kakati noonyeza omukazi n'abulwa. Standard gye naliko nga yalaba abawala banjagaliza balala ye yali alowooza nti nnoonya bano abamaze okubeera byuto ennyo abeekolako abagira naye ng'ate nze nali nga nina eddiini yange ne kati nina eddiini kati nga njagala omukazi ono nga mmaze okumulaba ng'alimu eddiini era mukazi wange ekikulu kiri kimu ekitugattira ddala yeddiini era agigoberera bulungi nnyo. Musoma ddiini ki? Tuli bakatuliki kakuzi. Kaakati mukazi wange ne mulaba ne muwasa. Jjajja olwo mugamba otya? Ejjajja bwe yamala okugamba nti nnemeddwa ne mugamba naye ekikulemeza ng'olina magulu eteeka kiki? Yawulira bubi nnyo kubanga yalowooza nti njagala kukaagalako
ng'abasajja bwe twegomba naye akaana kana akakuzenga akalaba kati ayagala kukaagalako era teyagaana naye nga takkiriza mu birowoozo bwe yaddayo n'abuulira munne naye baali bamanye empisa zange oluvannyuma nabo ne bakkiriza. Akaana akawala okamatiza otya? Si nnyo anti jjajja yamugamba buga nti Nyonjo ayagala kuwasa naga nti naye ng'ate ndi walinnya omanyi omusajja oteeka okuba nga weekuumira erinnya kati nga tebalina we bagaanira nakkiriza era kyenagenderera baŋŋamba onoomwagala nemuga nja kumwagala onoomukuuma nti ye naye nga ne bakadde be bonna bammanyi kitaawe nennyina bonna nga famire bammanyi kuba twali tumaze okubeera awamu okumala ebbanga muwasa nakati tuli naye olw'omuwasa dde muwasa 1968 babagattirawo batugattira ejjinja kalooli. Lwaki ejjinja kalooli? Anti we twabeeranga naye yeri muntu waawo kumpi nga bwe nkugaye bonna nga bammanyi nga tetuli beewala twemanyiganye. Nyumiza ku bulamu bwo ngaawo muzadde mulina abaana bameka? N'oyo mukyala wayi tulina abaana 7 naye nze okutwalira wamu nina abaana 12 abalamu. Omulembe gwaffe gwali gwakweyagala nagaala abaana 16 naye kati ninawo 12. Ngenda kukolamu katono nnyo bwe nti nkoma ono ekitundu ekirala tova. Kulika nnyo kuva mu kumulamu okwo tuyingidde ekitundu kyaffe ekisembayo ekikyali ne muzeeyi Ponsiano Nyonjo. Kakati ng'omuzadde wazaala abaana bangi olinamu omwana asala enviiri nga gwe? Abaana bange bonna baasalanga enviiri nga bamaze olevo naye olw'ebyenfuna ebiriwo tebaasobola kukola saluuni kubanga omulembe gwakyuka. Awo be nali ndowooza okusala enviiri bino ebya property masters bwe byajja enviiri baazivaamu nga zifuna kitono ne bagenda mu bya property masters abalala baazisalako naye oluvannyuma nga bamaze obuyigi nga bamaze okusoma emirimu egyo baagivaako ne bagenda ku mirimu emirala egifuna okusinga enviiri. Kati mu baana bange teri n'omu asala nviiri ng'omulimu ogumubeezaawo bagenda ku mirimu emirala okusinziira ku byenfuna nange nembasemba. Kyalinga mu ggwe nti omwana bw'amala olevo ng'agenda mu bwe yabeeranga muvaako awo ng'alindirira nga mulagirira awo tebaazisomeranga ddala busomi kuba tebaakitwalanga nnyo nga kikulu bo. Obasalira enviiri eka wabasalako ku nviiri ewaka? Waliko omuzadde abeera n'ebintu byeka? Anti kumpi twasulanga wamu saluuni we nasulanga nga wewali ne saluuni natukolera awo wamu. Byonna tubiwulidde naye wasomako? Nasomako kuva mu 1948 nagenda mu primary 1 ebusuubizi eyo gye nava. Busuubizi kiri Mityana. Kati bwe nava ebusuubizi nga mmaliriza n'omugigi neŋŋenda Naluggi mu mwaka gwa 5. Naluggi ssomero kyali? Naluggi nayo Paris eri eyo mu bitundu by'Emityana naye nga Paris era eyo gye nasomera P2 okutuuka mu P6. Kati P6 eyo gye natuula mwaka gwa 5 mu 3 bwenjimala seeyongerayo. P6 yalinga P7 ya luno? P6 yalinga senior 4 kubanga ndi wano ndi wa P6 smart card nzirina wasaafu zonna nzikola obuyigirize mbulina tewali anzivunulira kintu nga nkyagala. Manyi nnyo ennimi ngamba 3 Oluganda Oluswayiri n'Oluzungu kubanga sidda muntu nti nziriraamu naye nga ndi wa P6 era bwe nagenda ekawanda nawandiikwa ng'omuntu asomye kakati bwe ntyo bwe buyigirize bwange. Essomero lyali litya? Essomero lyali ddungi kubanga nasomanga nga mbeera mu grade nnungi ne bannange nga twagalana. Ekisooka ffe twasoma tuli bantu bakulu kubanga nkugambye nazaalibwa 37
kakati 48 ntandika okusoma ngati wa myaka 11 n'olwekyo nga baba batusomesa ebintu tubikwatira ddala nga tubyanguye oteesa otya nti abaana tubatwale bantu bakulu omulembe engeri gye gwakyuka ne ebisomesebwa kaakati abaana balina kugenda nga bukyali naye ate nze abaana abange nabatandisanga ba myaka 6 era abaana bange basomera ddala bulungi nebatandika bebi nebatandika tewali bebi nze abaana baye be nazaala fe twatandikira dda P1 tewali bunasali nekakati era bwekiri omutandisa w'esatu wayingirira P1 nga wa 6 kiki osinga okujjukira ekyakunyumira mu ssomero nadali nerya P2 paka P6 eryo lyanyumira nnyo kubanga nali shosho nga tuli ne bannange tuzanye emizannyo tusamba bupiira tugira ki nga nyumirwa nnyo nali ne bannange bangi era ffe Katonda akyatuwadde bangi tukyaliwo naye bwe twekubagana obusimu tunyumya ne tuseka temufunamu kukuŋŋaana kwawamu ne mwekukanya kukuŋŋaana tekuliiwo wabula essomero lyaffe waliwo ekigolo kyaweza emyaka 75 nagenda nensinkanayoko ku bantu naye ebyo ebyokusisinkana mu miitingi nga zempulira ez'ennaku zino tebiriiwo ng'omuntu kati omaze okusoma ne bino byonna obikoze tubiwulidde walinga serebu ow'omubiri obyo serebu alina kazi ekyo serebu bw'oteevaamu nnyo tobeerera ddana kasente tetwabeeranga n'abo bakato abazinyi b'amazina era naliko mu kibiina bakiyitibwa Uganda Dancing Club ne bannonda n'okubeera pulezidenti waakyo naye bannange bangi amazina gabatwalira ddala ne boonoonekera ddala nga babeera mu biduula sente tebafisa buli lunaku bagula mwenge bayingiza abakazi naye nze nebaza Katonda era nabibeeramu ebbanga ttono nze nembiviiramu ddala ekyabinzijjamu kwonoona sente kubeera na sente kiki otayagala mu bulamu bwo ekintu kyesaagala mu bulamu bwange naddala omulembe guno gwendaba kwe kulimba abantu abalimbalimba saagala kulimba era nze njogera kintu nga bwe nkiwulidde naye ate bwe njogera n'omuntu nannimba mpulira bubi nnyo kintu ki ekisinga okusanyusa ekintu ekisinga okunsanyusa kwe kubeera n'emikwano egineesiga omuntu bwe mutunuulira nga neesiga nsanyusa nnyo ekintu ekisinga okunsanyusa bw'obeera mu biseera bye ebyeddembe oba okola bintu nga ki kuba nategeddeko nti toyagala stress ensonga lwaki okyali awo ebiseera byange ebyeddembe olw'okubanga neebaza Katonda yanteekamu omutima siri mutamiivu sigenda mu biduula wadde wabigendamukko wadde nabigendamu katono nga bwe nkugambye kati ekintu ekisinga obwo okunsanyusa ennyo neebaza Katonda kye yanteekamu nsobola okwetuusaako ebintu awaka wange wembeera n'olwekyo mbeerawo nga ndaba firimuzi ku TV zimpummuza bulungi nnyo n'abo abantu bange bembeera nabo nga tulina okukkiriziganya okulungi awaka nina abazzukulu bansanyusa nnyo nga mbalabako kyekyo abaana nabazaala nembakuza nebaza Katonda abaana bange bayita mu masomero amalungi bayina n'ebweru yonna naye nga tebali ku byeyo kubanga ow'okubyeyo enkya bamuzza naye abange bagenda professional kale tukinsanyusa nnyo nembeeraawo nga nebaza Katonda kayimba kyakakunyumiranga lulinga nakati bwe bakakuba osobola wakiri okunyeenya omuto oba tolina gasituka kunyeenya kugali bange mu bayimbi bonna eyasinga okunyumira yali Eri Wamala kubanga Eri Wamala yatandika okuyimba mu mwaka gwa 53 nga mulaba ng'ali waffe wano ttula ate nga nze mbeera kawempe ega n'olwekyo yansanyusa nnyo n'ennyimba ze sirina na lumu lwe ŋŋamba nti lwanyumira mpozi n'omuvubuka ono fire bongole lutongole faayi naye yanyumira nnyo naye Katonda bw'atyo yamututwalako mangu naye nga ebyo byensinga okunyumirwa n'ebirala mu biseera byange emyaka gy'enkaaga twawulirizanga ennyume twawulirizanga nnyo ennyimba eziva e Bukaavu mu Kongo yali Kongo nga tennaba kufuuka Zaire ne bannaffe ba Daudi Kabaka mukamu mwene Kenya kwegamba ebyo eby'enkika ebyo binyumira nnyo nakusaawa ya leero nyimbiramu kayimba katwalyako bye twali akayimba kabe twalyako bye twali ebyo
akawamala kanyumira naye saali muyimbi ebyokuyimba ebyo sibitegeera bulungi naye nga nnyumirwa mu matu gange ng'omufumbo waludde ne mukyala nga nakati mukyali mwenna kyama ki kye tuyinza okugamba nti oba oli awo eno yempa gye tuwaniridde ng'ogyeko eddiini ko watugambe musaba mwenna n'ebiringa ebyo kirala ki ekiyinza okuba nga kibakomidde mwenna wamu nga mukyatambula wamu obufumbo bwonna ng'omuntu ayagala okunyweza obufumbo omuntu tabeera malayika era omuntu tayinza butasobya naye ekikuuma obufumbo kyekigambo kusonyiwa ate n'ekirala wano nga mweraba funira ddala omuntu akusanyusa bw'omutunulako ng'akusanyusa ekwegamba nze mukyala wange namulonda nga mwagalira ddala ne ku ssaawa ya leero nga bwe namulaba bwe mwagala sayizi ye ebyo naye omuntu ayinza okukufuukako oluvannyuma noga oluntu luno kale nekyo kyekintu ekikulu oteeka okuba nga omuntu omwagalira ddala ogatteko okusonyiwa era nze mukyala wange buli lunaku mutwala ng'omwana wange bw'akola ensobi yonna musonyiwa mangu sirinda na muntu mulala era nze siwaaba nti namuwabidde ku kereziya oba mu bakadde be musonyiirawo kwegamba okusonyiwa kyekisinga okukola amaka obulungi ate enkuza y'abaana kubanga oli muzadde bw'obogerako ompulira ng'obenyumirizaamu tuyambeko abazadde ba leero tukuze tutya abaana baffe okubanga bafuuka ab'omugaso ekintu ekisinga okukuza obulungi abaana ekisookera ddala yeddiini n'enneeyisa y'awaka we bakulira mwe abazadde mweyise bulungi abaana bamwe babalabireko mubalage okwagala teri kisinga ekyo ne bobeera n'essente ne boogira ki naye nga mweyise kitategeerekeka abaana bayinza okukopa amayisa amabi wandyagadde abantu bakujjukireko ki nze kyesinga okwegomba abantu okunzijukirako bwe bukwata mpola n'okukola ennyo si kukola nnyo mirimu mingi naye enkwata ya ssente kyekikulu kubanga nze ne ku ssaawa ya leero teri mwana andeetera sukaali teri mwana andeetera nnyama naye njirya kuba nsobola okubyetuusaako engeri y'enkwata y'essente kiki kyokola ekireeta ssente mu budde buno ng'ate oli wako owummudde kati ssente zensinga okufuna ziva mu nnyumba nze sikyakola sirina mulimu gwe ŋŋamba nti nkola mulimu gundi naye nfuna ssente okuva mu mayumba gange kwegamba yentegeka gye nategeka omulimu guno ogw'enviiri nga tuguzeeko nga tuwumbawumba gukyuse gutya omulimu gw'enviiri we twagutandikira ng'oyiiya buyiiya n'omuntu owa bulijjo n'okoppa naye kati omulembe we gutuuse abantu bagendera ddala mu masomero ne bayiga okusala enviiri ne bayiga n'enkwata y'ebyuma ne bayiga obuyonjo bwabyo ne hayiginiki waabyo kwegamba ekintu ekyo kikyusizza nnyo otuuka mu saaluuni nange kennyini ŋŋendayo mu saaluuni nendabira ddala nga abantu bakola omulimu omutendeke ogutali gwa kuyiiyiriza owulidde naye ffe twayiiyirizanga buyiiyiriza okopye ku gundi tewali kiwandiiko kyonna kyogoberera naye kakati obuyigirize bukoze bulungi nnyo saaluuni z'omulembe guno obuyigirize obwo era nze nsemba abantu okugenda n'omulembe omuntu n'atasigala mabega era nange kyekyantwalanga mu maaso nga nkyuka buli bbanga ŋŋenda n'ebyomulembe ng'omuntu onyira ebyobufuzi ng'omuntu sibeerera ddala mu byabufuzi kubanga ebyobufuzi byantama nga birimu okulimba kungi kyekintu kye nagambye nze omuntu alimba simwagalira ddala naye ng'olonda nonda era buli lwokulonda lukubaawo nonda ebisinga obungi ne bigenda bubi naye ate lubigenza obulungi nempulira essanyu nga munnayuganda embeera eri mu ggwanga oyinza kugyogerako ki na kiki kyolowooza kyetuyinza okukola oba oli awo okugitereeza mu Afirika nga okulonda obufuzi nga tebunnadda mu mazima tetuyinza kutereera naye tulina kugendera obugendezi nga si birungi nnyo ate nga si bibi nnyo kubanga bwe ngeraageranya omulembe guno gwe tuliko ne ngugeraageranya n'ogw'Amiini
ate wano ngamba nti kaleko ebyo mbiraba nemanya nti kino kirungi kino kibi naye ng'ebyobufuzi sibyagala olw'obulimba bwabyo. Ebigambo byange bisembayo nebaza Katonda enkolagana yange kubanga n'okutuukamu okubeera nammwe kati okwogera ku VBA mukisa yenkolagana ey'obuntu bulamu gyendimu. Abantu bonna baali badde bantu balamu nga beeyisa bulungi. Kugamba ekyo kintu kikulu nnyo. Nebaza Katonda kubanga nkuumye nga ndi mulamu. Newe twogerera wano 82 sirina kimbe kye ngamba nti wano wannuma naye ng'ekyo kiva mu ngeri gye neeyisaamu. N'ebyokulya tolya bisiike? Bisiike sibirya nabivaako. Ngoberera nnyo amateeka g'abasawo. Ekintu ekikulu kyendiko mu mubiri gwange mulimu kasukaali kubanga siyinza kunyumiza kutuukira ddala nti siriimu kantu konna. Mubiri gwange mulimu kasukaali naye abasawo engeri gye bampa amagezi nga goberera tekampisa bubi. Sinnatuuka kwekuba mpiso. Omulungi ali ku telefayina yaffe nkwebaza webale kubeera kitundu ku mubuufu ow'olunaku olwaleero totusubwa Sunday ja nga tukuleetera omuntu ow'enkizo omulala. Ffe telefayina esinga zonna nze Stella Nandawula. Soba bulungi katugende mawulire ageesigika awangala ennyo Ssaabasajja Kabaka.